Mu alipoota yafulumizibwa ekitongole ki Uganda AIDS Commission mu mwaka gwa 2024 yalaga nti Uganda erina kati abantu abawangala n'akawuka ka siriimu abawerera ddala akakadde kamu n'ekitundu. Mu alipoota eno abakyala era be basinga okuwangala n'akawuka kano nga bali 93 ate abaami bali 57. Twali kumpi tufuna abantu 10,000 Abannayuganda abakwatibwa akawuka ka mukenenya mu mwaka. Naye omwaka guno tulaba nti abantu 3,700. Dr. Vincent Bagambe okuva mu Uganda AIDS Commission obulwadde buno agamba businze kwegiriisa mu bibuga n'abantu abawangalira ku myalo. N'ebitundu ebitera okuyimiriramu ebimotoka ebinene nabyo bizuuliddwa ng'obulwadde buno bwegiriisiza nnyo mu bantu baayo. The traditional highways, you will see HIV concentrated in the small towns and trading centers along those highways. Ekisinga kati okubeera liikiriza ennyo nti omuwendo gw'abantu abafa ebirwadde ebijja n'akawuka kano gweyongedde. Kubanga abantu abazze tebakitegeeza nti engiri bajuulidde. Naye kati obuzibu bwe tulina kwe kutuuka abo abatanawulira engiri ate be baani. Kati era waliwo okutya olw'obuyambi obwasalibwa ku Uganda eggwanga lya Amerika ekyaleetera minisitule y'ebyobulamu okuggyayo ebifo ebyali bijjanjabirwamu abantu abawangala n'akawuka kano ekyaleeta okweraliikirira mu bantu. Tunoonya abavubuka ba adolescents and young people eyamanyira kusimba mu layini ye ate agenda kujja asimbe ne jjajja ne maama abo abamu baatuuka wali ne balingizaayo ne balaba nga n'ekilayini kiwanvu ne bagenda. Bano bagamba nti kino kyandyongera okusaasaana kw'ekirwadde kino. We still don't have a picture of what will happen in 2025 and we pray that we won't see an increase. Flavia Kyomukama akulira Nafafanu agamba nti kyekiseera minisitule y'ebyobulamu okusitulamu okulaba ng'etasa bannayuganda. Ate n'ekirala integration eno ne ssente tewali ebintu ebimu nga PrEP oba ebyokuziyiza okuleka bamaama n'abo abayonsa abali embuto n'abayonsa. Prevention, pre-exposure prophylaxis oba ebyokuziyiza bibadde tebikyaliyo nga bwe byali luli. Uganda has been doing an excellent job of expanding the prevention of mother-to-child transmission program. Dr. Peter Mudiope okuva mu minisitule y'ebyobulamu alina byatangazizza ku mbeera eno. So those ones who are not in care, okay, they are transmitting, but even those who are not suppressed are also transmitting. That is the chronic care model, which is very efficient, and we think that if we implement that, we will reach those populations or those individuals who have not yet been reached. Kati tekimanyiddwa oba nga ddala Uganda enaatuukiriza ekiruubirirwa kyayo eky'okumalawo akawuka ka siriimu we gunaatuukira omwaka gwa 2030 nga bwe bazze bagamba.